So you understand English and Uganda properly? Yes. So which one would you prefer today? I would prefer to use English. Amanya naabwe Precious okuva mu Elgon Advocates. Tuzze nga ndi ne client waffe Jennifer Fullfigure, presidential advisor, tuli ne president wa TikTokers Frank Apao, ne council Matovu Ronald from Buganda Kingdom. Nga fena twasitukiramu nga tuzze okugata amaanyi okulwanirira ekitiibwa ky'Obuganda, ekitiibwa kya president, ekitiibwa kya speaker, ekitiibwa kya buli muntu yenna avumiddwa omwami gwe tuyita Ibrahim gwe bayise pressure Musana Ibrahim yeyita pressure 24/7. Kooti emuguddewo emisango 8. Kooti eguddewo emisango 8 okuweebuula Ssaabasajja Kabaka, okuweebuula president, okuweebuula speaker, Joyce Sebugwawo honorable, bonna bazaavuma. Kati tuzze ne tusitukiramu ne tugamba nti tetujja kukkiriza ensobi zigende nga zigenda mu maaso. N'ensobi zigenda mu maaso ne tutazaanukula kuba amateeka ne galabika nga gataliiwo. Waliwo a lot of public outcry nga bagamba ate tukozeewo ki okulaba nga ekitiibwa kya Buganda, ekitiibwa ky'abantu abakulembeze b'eggwanga tekitoobolebwa nga tewali kikozesebwawo. Baba charginze emisango kuli spreading malicious information, hate speech, kwotadde ne computer misuse. Emisango gyonna omugate giri emisango 8 ku bantu ab'enjawulo. Era leero bamusomedde emisango gye, weewaawo ye n'agamba nti alina ekizibu ku bwongo, emizimu gya Buganda gimulinnyira. Ebyo byonna bajja binoonyerezaako kubanga omuwaabi wa gavumenti ayogedde n'agamba nti bakyali mu kunoonyereza. Poliisi ekyali kukola omulimu gw'amaanyi okulaba nga emanya oba kituufu yatwalibwako ebutabika, omutwe gumuluma, alina obuzibu ku bwongo oba nedda, basooke binoonyerezeko byonna ng'emisango gigenda mu maaso. Ffenna buli omu yeebuuza nti ate lwaki mwavaayo, nti wadde ndi mukiga sisobola kukkiriza ate okutyoboola Ssaabasajja Kabaka. Tulina okuwangana ebitiibwa wadde nga nyinza okuba siina ludda lwembagira naye totyobola president, totyobola speaker, nga tewali nsonga nga bwe muwulidde mwena ng'omwana ayogera, tewali nsonga yagumba yonna gy'agambye nti oba kye yali akola kituufu, olaba nga abadde asaba n'ekisonyiivu nti byayogera tabitegeera, nti si bituufu, tabirinako bwa buzinzi. So tuvuddeyo ne tuyimirira awamu ne tugatta amaanyi ne client waffe Jennifer Fullfigure ne tulaba nga at least statement ekoleddwa era obubaka bugende buli omu alowooza nti agenda kukozesa obw'omutimbagano okuvumaganya, okutaataganya bizinesi z'abantu, n'alowooza nti amateeka tegagenda mukwatako. Era omulanga gugende bulungi straight kubanga otwogerera ono bamusindise ku remand paka nga 7 ogwokusatu. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Byonna oyagala bibajje, bitanda, dining, oyagala ntebe nnungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala bitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo, byonna Farukwa Nsanzi basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petroske okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba za simu ziri wansi awo, yogerako nabo, jango lambule, jango gule. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati, okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe ekiro kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017 66992
ne MTN 0789 224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro-Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri-Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Convention Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024. Mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo, emisomo egy'enjawulo, okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda, engeri y'okugaziyaamu akataleko emitala w'amayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans. Okwewandiisa n'okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo. Njakubaza Buganda Kingdom nebaza bannayuganda mwenna n'abantu bonna bannayuganda. Kino tekyakwata ku baganda bokka, kyakwata ku bantu bangi. Okusookera ddala nja bagamba nti ndi muzadde, amwe mother, alina omuntu omwana asigala mwana. Naye mu bulamu bw'otutambuliramu nabagamba nti success and fair based on news and reality. Buli kintu kyokera kyakufumintiriza. Ate n'okubala situation, buli bulamu bw'otambuliramu balanga situation. Bw'olumba kingdom oba bw'olumba obwakabaka bwa Buganda oba olumbye oba okutte ku ssavu ly'Abaganda oba okutte ku mpologoma oli magulu nyondo kyukyu tazanyirwako. Kyovula Abaganda bagamba nti ali mukabya amaziga ndi mukabya omusaayi waligwa wendigwa waliwo n'abantu abewaayo okuttibwa olwa Ssaabasajja Kabaka. So nze ng'omuzadde nakiramu interest bbiri n'ekibitamu interest bbiri. Maybe Abaganda basobola okukwata omwana ne mutusaako obuvune ne mutamanya mwenna. Ekyokubiri nti singa tetumukomako ajja kusigala nga akola ebintu byebimu nga yamanyi nti birungi ng'afuna views ne likes ezitamugasiza saawa ya leero. Ne ngamba nze ng'omuzadde alumirirwa omwana nina mutwala mu mateeka okusinga maybe kuba kati n'ogamba omuntu olaba ekiyitibwa Obuganda Kabaka agenda bugenzi bugerere abantu ne bafa abasajja ne bajjayo petrol station nga munywa amafuta nga mwagala mukole eki Uganda abantu ababuyimiddeko bangi. Tulina kanso nahabwe yeroya wange owa Ergon Company ne kanso Lutalo Robert basajja ba nankole ne bagamba ekikwata ku Buganda fo Buganda butuleze bwatusembeza tuli wano bano bali expensive kwa manche bakola bamanya amateeka naye yagamba ku kikwata ku Ssaabasajja Kabaka akanyumukiremu ale ne kikwata ku mwana kubana ne muzadde asobola ofuna obuzibu bwonna mungeremu obenda. So bwetwayimukiramu okugema ku kiro okuwonya omwana okumukomako oba okugamba nti maybe otinamuteeka ina ku 2-3 anafunamu okutya mu mutima naye mwenna mbadde mumulaba omwana otwamugamba ko yasigala awaga ate nga ataddemu abantu bangi tosobola kuwakula ntalo kanaana nanakukuba tomumanya nanakuta tomumanya. Mujjukira limemba twafiirwa Isma Olax ne report enabakudda. Isma yali musajja ali intelligent avayo n'analizing ensonga kuba yali muyigirize n'ayogera ensi yonna yakedanga ku Isma ku macha morning show ng'akwata bukwasisimu yenatwa n'ayogera ensonga ng'abantu bamala following ne likes yabireka tebyamugasa kumuwa bulamu. Twafiirwa omwana w'omulwanyi namumanyi Jakana atulanga n'ayogera naguno guliko tosobola kungamba nti Jakana yafa bwati oba bwati oba bwati. So n'olwekyo bwe tuvaayo ne tugenda mu Kooti kuba kutaasa era singa munneebaza bwebaza okusinga omuleka bamukube okusinga omuleka attibwe kubanga tojja kumanya agenda mutta togenda kumanya agenda kumukuba. Tosobola kuwakula ntalo mutwalo ku bantu mutwalo kubanga oyagala likes and follow nolowooza nti wajja kubulayo at least akola ki. So mbasaba president wa TikTok yugiwo oli abantu mwena muri wa TikTok n'abamasimu abana mubanyonyole sefuko woli gwomu biggest trending oba trending ennyo ekyo njogera mazima kubanga TikTok abantu basinga balaba sefuko era gwomu wajja ne ba Frank abaho ne babawabirako nabaho mukyali ku fayiro yeyo naye ekino mukigamba abaana osobola okulumba levo zo osobola okwegala muyinza ozanyazanya mukati muwategeka wano mwaine miki nga muyine ebyamwe bemulona nyumba nemugamba tugende mulingi nemugenda mulingi ne bujjo kati ogenda kutepinga naza step ate nga kyokola ki anti nga kikwongeddeko kugambira muteeke
Just a minute. Just a minute. May it please this court, Your Worship. Keko Joan, Chief State Attorney. I'm appearing together with Richard Birivumbuka, Chief State Attorney. We are both from the Office of the Director of Public Prosecutions. There is counsel on watching brief, Mr. Nahabwe Precious from Elgon Advocates is also in court. He's on watching brief, Your Worship, for the complainants. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.